obeeriwa. Hello? Nze mpita mukunja wa bitu fama ikita buli ky'omuziki mu programu Endobeso. Atuwa bamugana okudda bizibu bye yagenda omumala bye byagaana kiki mulyawo ndi mu bbanga. Wamujja wa? Namugjayo mukyalo eyo wansi eno saidizeyo obukoma nsimbi munda emirimu gyaffe gye nali ngenze nga ninayo bintu byennonyeeyo mu mmotoka bino by'obusuubuzi ebyebirimu gye namugja. Gwe gwani? Nze Matiya. Kati gw'oyagala kumanya kiki ekimuganya okudda emyezi 5? Njagala kumanya emyezi 5 lwaki tadda, ebizibu byagaana empuggo byamutiisa kiki obiwa bwe bamugaana ŋŋendeyo mundafe munone kiki? Onaayogerako naye? Nsalira amagezi. Onaayogerako naye? Okulayini naye simanyi kampulire kansoke mpulire ssebo. Beerako ku simu tovaako. Kale taa. FM ekinta buli ky'omuziki beerako sirika tusobole okubeera nga tufuna omuntu ono mu Ndobeso, abali mu takisi, abali mu Costa, abali mu Zakeedi. Embo Zakeedi tebannazigulawo. Kuliko basikali. Basikali abali ku Zakeedi n'embwa ze baatekawo okulaba atwala ebintu. Fiona baako. Hello? Jebale nnyabo. Kale ssebo nawe gyebaleko ssebo. Nze chairman wa LC eno Matiya gye mubadde mubeera gye mwali mubeera ne Matiya. Ne Matiya? Kaakati yajja n'acomplaininga wano nga wadduka ewaka n'otwala n'ebintu bye. Onadduka ewaka n'entwala n'ebintu bye? N'omugamba kati ebbanga lirino liyiseeko tugenda kugamba poliisi ekukwate, oba si kyekyo jjayo mangu ewaka. Nze sobola nze okuddayo nava ewuwe ddala naye kati obudde bwayita kati ekisooka abula naye bannange ekisooka banjija mu kyalo, nava mu kyalo. Omusajja nga bandabidde omusajja e Kampala n'ensanyuka nnyo nga mmanyi ngenda kugenda e Kampala nfune ku ssanyu n'emirembe. Ntuuka ewa Matiya nga Matiya asuula busuuzi appetite. Ebintu byesi bikuumuufu kategeerekeka. Nze nange nammala amaanyi appetite yasuula nsuule. Kati gw'okuva mu kyalo olwedde omusajja wali tomulabyeko? Nali simulabyeko. Nze mmanyi munnange buli ekibeera e Kampala kiba kirungi. Naye okutuuka ku Matiya nga bannange Matiya amala bumazi ga kikazi. Kati ate akumala bumanyi ga kikazi. Kakati omusajja kati sooka oddeyo ewuwe mukkaanye mudde akuzzeeyo gye yakujja. Ate tukkaanya bikyanzizeeyo gye yanjija. Ekyakimanye embu nno nezzaayo kubanga kati nsobola okwezzaayo era akabanga kembadde naye era mmanguseemu nsobola okukwata ekkubo ne nezza ewaffe. Abula ye ewa Matiya ekyamazima ogenda kukomawo. Ate togenda kukomawo ate ng'ate yakwanjula nga yakwanjula ebintu bye yawaayo ewammwe. Ebintu byange bye yawaayo ewaffe era akabanga nange kemukuumidde keeko ebintu biba biweddeyo. Ate biba biweddeyo bitya? Biba biweddeyo kubanga mukumye okumala ebbanga lyembadde naye malanga era byengumidde nga bye bingi mmanye nti nno kati musasudde ebintu bye. Kakati ebintu ng'ate biggwayo bitya? Ebintu nayo biba biweddeyo ebbanga lyabadde nange abadde asanyuka buli kiro. Wabula ndeke nze sidda mu kyalo abula ndi mu Kampala nange njagala kwenoonyeza muntu mutuufu.
muntu mutuufu anampa ku ssanyu ate naye bulijjo musanyusa ye bulijjo yansanyuka nze sisanyuka ate era musasudde ebbanga lyonna lye mbadde naye abadde asanyuka essanyu erya buli lunaku kakati sooka ojje oyogere naye mukanye naye bwodduka obuddusa obanga mubbi wabula naye andeke nze sidda mu kyalo ate sidda wuwe omuntu ekyalo kiddikamu nga wakivaamu abula andeke matiya andeke neeyiye byange ntetenkanye byange Kampala ne basajja abalala n'omusajja omutuufu gwe naawulira nti njagala ekisooka baali bandabulabiri amanye nti nno kati nze byange naye biwedde ogenda anzijukiza omuzannyo gwa nakawunde wendi mugirako engalo nga kufuuse muswaswangule kati nowotyayotulwa bamunabira bulabizi amusima bazimanyire ekibaddeali omukyalo nga basubire no mukyalo mu kibuga buli musajja aliyo ayina waaka naye bagenda okutuuka mukunja ensonga ez'okulabira oba okyamunyiriza kumulabira bulabizi omusajja tamanyi kuba manda amanda agasobola naye okasuka ennyago zagaala bannange kale FM ekitabo ky'omuziki ku 96.3 ne 91.0 notenya emunya 2152 noti 75 2 23 9 6 3